Emirembe gyonna egy'Abassekabaka egiyise gizze giyita mu bisoomooza ebimu nga birimu n'okuwera Obwakabaka. Emirembe egyayita gyatawaanyizibwa nnyo enjawukana z'eddiini wabula omulembe Omutebi gusumbuyiddwa okwetemamu nga kuva ku bukosefu bwa Ssaabasajja Kabaka. Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri mu bubaka bw'okujjukira emyaka 31 ng'ali ku Namulondo y'abajjajjaabe yalagidde Obuganda okwegatta Namulondo lw'ejja okunywera singa tewaba bumu omulabe yagaludde. Olugamba nti enkuba erawukanga lw'etonya ne tulaba ensiisira ez'enkaayana oyo. Olugamba olwo lutuukiridde. Bulijjo tubakwatira okwegatta, okukuuma n'okussa ekitiibwa mu bumu n'empisa zaffe. Bano omulabe bw'ayinza okuyita singa tubalabira ensonga zino. Embeera gye tuyiseemu mu myezi egiyise eviiriddeko abantu abamu mu butamanya oba mu bugenderevu okuzuula n'okumanya empisa y'ensi n'okweyisa mu ngeri etisaanidde. Bakoze ebintu bingi okwogesa abantu baffe ebikwata ku bw'obuwangwa bw'Obwakabaka. Kino kya bulabe ddala. Abantu abo basaana okubeegendereza ddala. Omukubiriza w'olukiiko lw'abataka Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba ku biragiro by'Omuterega kwe yeesigamye n'akoola abazzukulu ne bataka banne okutwala omulanga gwa beene bave mu kwerumaaluma. Omu ku bakulembeze ab'ennono twesiŋŋaana nti tebeetegereza nnono bulungi ngeri ki gy'etambulamu. Njalidde okubiriza nti ffenna tugendanga okuvaayo okwogera ku nsonga ezikwatagana ku nnono tube nga tumatidde kiki kye tugenda okwogerako. Omutaka Namwama agamba nti buli omu ke kadde alimu olubimbi lwe olwo lwokka olugatta ku bumu. Tusimbe mabega wa Ssaabasajja Kabaka twongere okuggumiza empagi ey'obumu. Empagi ey'obumu bwe tunaaba tugikutteko ffenna ne tukolera wamu buli omu n'akola ky'alina okukola. Ow'amawulire n'agatuwa, omutaka wa Kasolya n'akola omulimu gwe ate era nga gussibwamu ekitiibwa, omwami wa Kabaka n'akola omulimu gwe. Ffenna tukakasa nti tujja kubanga tweyongera okutwala Buganda ku ntikko. Bajjajjaffe tetwagala kubaawa mu kamwa, tetwagala kubajjamize, tetwagala kubakaayuukira, naye ebikolwa ebimu bimalamu amaanyi. Obwakasajja fuba tebusobola kukola wano mu Bwakabaka k'obeere nga gwe jjajjange owa Kasolya oteeka okubeera ng'omanyi abakutwala, omanyi Katikkiro nti waali Ssaabasajja Kabaka taliiwo, Katikkiro waali era kulambise bulungi. Obwaki wajja obwo obujjawa? N'olwekyo olukiiko lw'abataka lwetereeze. Amyuka akabondo k'abaka bava mu Buganda Dr. Lulume Bayiga agamba nti abalabe ba Buganda bakozesa amakubo gonna okwawula mu bantu nga bayita mu kuyisa olugaayo mu bukulembeze bwa Kabaka kye batagenda kukkiriza. Omulabe waffe tumumanyi. Omulabe oyo tayagala Bwakabaka wonna mu Uganda. N'Obwakabaka buno mulabe abwagala lwampaka n'agamba batabule ekyo ekibeerwanya, ekyo ekibafuula kikye bali kiveewo. Buli omu atandike kudda ku munne amukube, buli omu atandike kudda ku munne amuvume. Ekyo bakiteekamu n'ensimbi, ekyo bakiweerera n'ebisuubizo, ekyo bakisapootinga mu ngeri ezitali zimu okufuna bakagwe ensonyi muffe basobole okwaŋŋanga obukulembeze bw'Obwakabaka kabe kasinge ne Kabaka yennyini. Ekyo kipange. Dr. Lulume agamba abantu basaanye beegendereze sinakindi okwatulira abo abafudde Buganda ekyokuzannyisa. Nti ono ye Lulume Bayiga eyeddira emmamba asobola okubeera Lulume Bayiga nga talina nakyeyeddira. Kati abeera mu mmwe naye nga si wammwe.
kusomoozebwa kw'obwakabaka kaakati abantu abamu babeerawo muffe naye nga si baffe nga tebatwagala naye nga amannya gaabwe gaatula ebika byabwe era nga basobola bulungi nnyo okujja mu maaso ga beene ne balaga nti nno baagala nnyo beene naye nga munda mu butuufu busa bwa mbogo obukalira ku ngulu nga munda bubisi nga tebaagala bwakabaka naye nga balina amannya n'emiziro nga bali mummwe naye nga si bammwe. Ekyo kyekyenjawulo ekiteekwa okwatulwa n'okulwanako mu ngeri yakoonowe katokalinda kusaaba ttaka. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina.